Tintani. Naro. Wanje. Tekako kamansukira. Kumansuke. Nenga kadukanyirira. Neka suku ennaku zinanzi jonkera. Yagambye ki? Namulabe ne mukyala we nga mutadde. Ono lubawo. Batange akungenda katema muntya. Dwaki okatema? Mukakasuku talina bbina. Nedda tuli tuti. Anti tekitegeeza nti talina bbina. Bwe tunaabeera nenjoga ku mukyala kasuku. Ajja kuyomba. Nanti kati lwaki nzanze jonkera ze bange tayomba. Yagambye ki? Yagambye nyamadde ne mwami Sendi. Nagamba nalonga abantu bawagira obala kitebawangula. Nengamba kasoko ku myaka gye takimanyanga nti Uganda omwavu tasinga musango. Funa sente ogisinga. Kasoko takimanyanga ekyo. N'olweddeero ozirina toli mu. Abaavu bakubba ate omugaga n'akusiba. Kale naalonga ogamba oti. Ndi bulungi. Soke tubuze ku bantu tutandike. Nze simanyi nkyo ngamba kyenkolo. Kabata mabbukaliwa. Onsanze mu mirimu gyange nga nteekateekera ensonga zange. Mpakingira abantu bakalaba. Mpakira abagenda kaakano. Kano kaki? Keko kobuuziza. Wakateeka nako? Ate omuntu abaganoonya. Wateeka nako maama. Kati akola atya? Omuntu yazayagala matama nga ate omuteerako akola atya? Ajja kunkubira bw'anaakafuna nga mubuulira bw'akakozesa lwaki ate tando oyagala gezaawa. Naye okasoke tubuuza abantu. Welcome to the show basebule banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media. Tugamba nti nobeera ngo subscribing likinga ate oberenga osharinga kwa muliri agesika. Muzede Megatron gemanya ambeera ne Naalongo ku weekend eno tubanga tumulungula ensonga era nokulwaliro mulumbe wano bayitawo ku Moonlight ndaba gundi bagita Ladies Solutions. Kati wano wabakyala okka ndaba wali otegese bulungi wayini ezebbe emyenge ezebbe ibere yajja pisimanya kyani muwala wange omuto leno le wali okugulawo oluli nali nzigulawo ku mazaalibwa ge nagimuwanga bulanti yekwa nalina omutwala ebweru newe bali kukola Naalo buli mwezi buli mwaka mutwala ebweru kati kuno neŋŋamba nedda kitaawe sente kazimpadde kamukoleremu ekintu ekiyinza omusasula insurance buli mwezi nemukolera blanche era ya mukyala Sancho obalaba eriko sanyu spirits and wine. Yes kale Naalongo obuuza ku bantu mbalamusizaako mwena abatulaba ku Megatron Media yenze Naalongo Chole Nampija Mukomusajja International nga ndi wano ku Salama Road near Moonlight Building ku office yange buli muna Uganda yenna noonya esimu yange eri open jangu mu inbox yange oba nkubira naddala nga tonnasuulawo baana bo kubanga omusajja omulungi ffenna tumunoonya naye buli muntu alina omuze gwe tuguma bugumi. Eyo nno Naalongo kitone olunaku olwayo gwe tuyina tukunabeera nga twogera ku bintu bingi olunaku olwaleero wannamba kaodiyo kalio kayina kaliwa ak'omusajja yepikira Nambwayo simanyi esimu yange tosuula odiyo osuula obujulizi sokoyita esimu yange kati ye gwani yakakuwa gwole noona amaka g'abantu njagala goonoona nti tunabbe yamusuulawo luyi twakola show neŋŋamba Nambwayo bebi mukyala wange yanyiiga aŋŋamba mpita abantu bebi era siriddamu tunabeera nga twogera ku nsonga za Nambwayo mukyala wo ng'anyiigira buntu butono kuba abantu bangi bavuddeyo ne bagamba Nambwayo yali yeepankapanka ennyumba tagizizaayo nagenda kusiiba emusawo mu mwezi gwagayirira mwezi gwa Ramadhani omanye ebisoyo tukoleddemu mu mwaka ani akubanga tuwuliza okwegayirira mu watusonyiwe omukyalo oyo Nambwayo oyo omulaba amaziga akabye mangi mugambe nkomawo musangula amaziga g'abasajja kanzija mwagalire ddala nabanga Nambwayo yayongera amabega wentukira e Uganda simu ye ngenda gikuba nga sigivaako paka nontuusiza ku Nambwayo musangula amaziga message eyo giteekeyo bulungi nnyo ne Nambwayo gimuweerezeeko kopi mugambe Nambwayo waliwo omusajja otwogerera ali Bulaaya yali mu kusiiba naye yitiwe eggwera akomawo wano n'ennaku z'omwezi 3 mu mwezi ogwokuna akulaga omukwano n'ebitooke bigwe ku kyalo oyo omwami bamuyita Katebbunga musajja bamuyitani Katebbunga musajja mugagga tuwaku information ya Gayo yagala Nambwayo naye ndabanga ate Nambwayo agenda okweyongera amaziga
Ntata kataleke Nambwa. Ana kati gwe shoyina olwanyisa musajja ate olimisa Nambwa. Amuleke. Makati Nambwa waba afunye omuntu amwagala bwatyo. Ave mu bintu bya Ssuuna Ben lwaki oba omulwanyi. Nambwa yabagambyeko nti ne wa Ssuuna tayagala bbaawe. Yagambyeko nti amwagala. Yabagambako nti tamwagala. Otulaba kyovula bono yavuddeyo. Omanyi nyina ekintu njagala ogamba Bannayuganda abatulaba. Tulina obuzibu ku media abasiru be bangi. Kati waliwo n'omusajja ow'emba empanvu. Ayasama nnyo ku media okwo. Ayina emba mpanvu teziriiko nnyama. Eva amannyo ge gabeera wabweru kubanga talina nnyama emala gabikkako. Alinga akabizi akalidde abaana baako. Mu kisiibo kino. Omusanga awoggalira waggulu naye ng'asula mu single room avuga pulimo ziri enkola enkadde yinza n'omuttira mu jjaamu. Bamuyita mbizi faaza. Buli kintu kyonna ekibaawo ayagala nnyo okuwa ku bintu bya famire amagezi nga atalina famire. Oba ontegedde bulungi? Abagezi kituufu mulina mangi naye omuliro teguzikiza muki? Muliro. Olwaleero omwana omuwala oyo omuntu alaba nti teyawangudde oli musiru tali muzifo. Abadde muleebuleebu n'omusajja nga tebakolagana. Omwana mulwadde simanyi kimuluma olwaleero omwana wammere talina kimuluma. Kasa yawadde ennyumba n'ebiterera. Nedda okuva wajja ku Sande Lwandaba naye nga basiibudde omwana. Omwana yali ateredde. Mmeri olwaleero alina obudde bungi obulowooza ku mwana we. Ne uli abadde alowooza looya gundi ankubira ate kino. Ali muleebuleebu. Otegedde. N'omusajja nga naye agamba nzimba nti ennyumba yange esente nnyingi nga sobola kusalawo kwankomeredde. Omanyi omuntu osobola okuba naye oba wamuwaayo ssente naye nga teziri waase kubeera ng'asalawo naawe okusinziira ku ye zaakoze ki. Kati fe abanoonya emirembe tugamba ki nti kkiriza bakuwe kye bakola ki kkiriza bakuwe wonna we bakuwadde batuule bakuwe basobola okukuwa bakuzimbiremu akayumba konna ke baba bakuzimbiddemu obeeremu n'omuki n'omwana we kirimu sitaani ki osobole okusigaza emirembe. Era mbategeeza Abannayuganda nti nze ngenda kuyimira nnyo ku sayidi y'abanaku buli mwaka. Sifaayo batawangudde mu kooti, sifaayo batawangudde ku poliisi, wabula nze kasita nnyonnyola ebintu bye ne mbitegeera nja kubeera ku sayidi ye. Kubanga nkimanyi bulungi nti mu Uganda olwaleero abakazi balajja n'abasajja babajjako abaana baabwe teri asobola kubayamba. Ng'eggulu batugamba nti balina olunaku lw'abakyala. Naye ng'abakazi bajja wano ku ofiisi yange ng'abasajja bamuggyeko abaana be atambudde buli kitongole ekyerimbise mu kuyamba abakyala e Uganda. Abaana b'omusajja abakoze eki? Abatutte abawadde omukazi omulala. Kati bwana ngamba story ye nendaba nga kituufu yeetaaga kuyimirira naye nja muyambako okutuusa eddoboozi mu bantu mumuwangule mu kooti kuba muwaayo enguzi. Oba oluganda lwange otegedde bulungi ate era aweetaagisa okuzza emirembe era ntese n'omuntu ayeetaaga emirembe tufune emirembe. Nze olwaliro ndi muwanguzi nnyo ku lwa Mary nnyo n'okukirawo. Kyakikuleetera okweyita omuwanguzi ng'ate bali boogera ebigambo bagamba nasobola okumusaba akkirize aweeyo kyalowooza nti kyekisembayo bamuwe ekisobola okumuwa emirembe nga yeebaka tagugumuka. Ontegedde bulungi? Kyangu nnyo okuddamu ne bazaala n'abaana abalala. Ate kisoboka. Kubanga ate nga nabasange waaluna nga nva mu comedy store wasaawa mukaaga. Baali batereeza. Ate kati okutereeza okimanyiimu ki? Ssuuna ennyini yatugamba nti Nambwa gye yava yalekayo emyezi emeka? 3. Gwe wali osasulayo? Kyangu nnyo okukeera ku makya ng'eyembeera ekoze eki. Mbadde naye naŋŋamba Nambwa aleka ali lubuto lwa nnaku ezi. Simanyi. Lwa nnaku ezi. Kuba nsuubira kugendayo enkyolaba ku mwana. Olwaleero sinnamulabako banne. Baakebedde musulo lwa nnaku ezi. Ate kasita alina emyaka 18. Ate by the way olwaleero omukyala ndaba olwaleero abasajja beefuulidde abakazi n'afuluma nga talina yadde akataasa k'ettaka ku myaka 6. Olwaleero mukaabumaali yatuba n'omusajja yawunzika ali luzira. Kola na musajja myaka ameka? Myaka 3. Kati bwe ndaba omukazi ng'alinga embuzi ennume ayogera ebigambo bitakwatagana bulungi n'ennaku enkwata n'ogamba kaliraba kino ekirira nakyani yakiwasa. Kubanga kuguno omulembe abakazi basafalinga nnyo n'olunaku lwabwe basaana balugyewo kubanga tebalina kye bakola kiyamba bakyala mega. N'abakyala bano banyigiriza abasajja. Omusajja gwe banyigiriza abamusiru. Omuntu azimba ennyumba yo nga gwogula n'emmere abalimu gye balya bakunyigiriza batya nti tebaleeta mmere oba bakuyamba. Omuntu agamba yano yali yeesize Nambwa ayo naye kati gye bituuse Nambwa ayo n'afuulafuula ne yeefunga mwenyewe kakati awo lutalo kyovula abasinga. Olaba waliwo abasajja ebintu ebimu bye mukola nga mwetagamba okwo. Basajja bannammwe abavubuka baleme kiyigirako ti omusajja n'ozimba ennyumba n'oggwa n'ogaba bannanga ate siina kyapa embooko zikukwate.
obulagajjavu banno baleme kubutwala kubanga kikolwa kyakufiirwa oba bufuuke musango kituufu abaetagana mu kati suna benisenga ali mu kkomera bulungi nnyo kubanga asiga omuzeewo omubi eri abavubuka abato kinazimba ennyumba neetuuka n'okuggwa nga sirina kyapa kati abaana bali abato bakopa ekyo asiga omuzeewo omubi ekibi kisigale nga kiki muzeewo kigwasiga bulagajjavu wekwesirwe gwa nagamba ogwo muze gw'obulagajjavu omuntu asaana akufunemu embooko sente ye yonna n'otandika okubeera nogiragajjalira bwoti ey'ekivubuka ey'ekinyanya ng'osula oyimiridde mbu natuma gundi wamutumanga mwana wa maamawo omumanyi kukomawa bw'oba olina wamusanga nga nawe wamusanga wamugjawo takyaliwo how sure are you nti gwe alina okukola byoyagala natakyukamu ensobi esigale nga nki naye nze neewunya nnyo omuntu alaba nti Mary tannafunamu olwaleero Mary ng'alikwata nosimanyi ku 10 omuntu ali eyo agamba nti Mary tiyafunye nagendayo ku pooti y'abantu bagirabe kubanga suuna sente ezeyiwa material yazimuweerawo suna yavayo n'agamba ye tannagira tannakola ki mpozi nga walabye vidiyo ya Jiketi ng'ayogera nti ebintu by'obulimba sibisobola walabye Hajiketi ng'ayogera n'emisendi yagambye twali tukyayogeraawo nti tunatandika tutya kwasuna nti nesente zitandika matiriyo nzibabadde azikime waka bwe yagambye ate azikime oba lwelubuto lw'ennaku yagamba azikime lwelubuto lw'ennaku ennyuulu kubanga nze njikira nga Keti ayogera nga kiraga nti suna teyabandaazaamu nesente z'okutandika okuliwa amatafaali yazibaweerawo ezitandika ye nga mwetegefu okuzimbira mukyala we kati olwaliro Mary agenda kubeera mu nnyumba ye ku ttaka ly'ekyapa ekikye oafunyemu nnyo abakazi bangi abafulumya engalo ensanga afuddeyo nangoye ze nga mu nnyumba mwabadde akola n'omusajja gye yakubira n'amatafaali n'akima n'amazzi omukazi omulala yakola ki yasulamu olwaliro nze bembeera ku sayidi ya Mary nga ndaba kyanyinyonnyodde kuba nze ndi maama ate ndi mukyala akyali mu maka g'omuki nga bbanga akeera ng'agamba nti nafunye owebbina naalongo nviira mu nnyumba yange oba nafunye omweru ye nga tuyinza okwererulwa nga tukulwanira okitegeera kati ebintu ebisinga muntu abantu abasinga bajja kugamba nze mpagira guno si mupiira mukuŋŋaanye entegeera yammwe ntono mugitwale mu mipiira nabadde ne gundi bya famire nabadde ne kazibwe kapo nti bino ebintu abantu be balimu mu bino simanya tiimu gundi tiimu gundi bintu byakwebuza amagezi bikome kuba all and all twaye tunoonya kati mulimu omwana kati omwana yabadde tiimu ani kiya okitegeera kati nolaba nono omukazi yajjala dwalikana n'ebigambo singa ebikazi ebyo Mary abitwala mu kooti abantu bakitegeera okuva nolero mu mawulire ti bw'oba olina omuntu gwofaafagana naye oba omugwa mubulago mugwe mubulago naye abaana mubakole ki mubajjemu kuba ne kitaawe tayimirangako n'agamba nti oba omwana kino kati gwe atalina muganda we oyanjuluza otya omumwa nti nno kino ebyakomawo olaba bo bananyini byo tebabyogerako babivaako dda wawulire tata omwana amwegaana ate bagambye mbuye musika Ajiketi yayimidde n'agamba nti bali mu meeting n'agamba nti nyina abaana 3 mbalabirira era njagala n'omwana we abeere bulungi ng'abaliwa ng'abalala yebyogedde Haji musajja mumanyi ng'ow'amazima n'agamba nti ne mu mboozi gye banyumye yalimu omwana olabirira taliwo nga DNA amukebeza suliwo gokisobola kati ebintu ebisinga ekitusinza okutukola obubi be bantu abatalabiranga ku mukazi yadde okulabirira embizzi ento ng'ateesa ku nsonga ezirimu omukazi n'omwana nga naye kennyini bw'ali ekyemisana talya kyaggulo nze nyina omuntu genda awugokyazo oyo nakalanga yenna n'atuuyanira ku seeti mu esaati ya 15 ateesa ku bintu byakakadde gwe kennyini okoze lwandyambi ng'odda ku mbwa nzungu ng'olamuza ogenda giriisaaki stupid nalongo kuba waawo ogenda giriisaaki ensonga zino ekigendo okwonoona eggwanga be bantu abatali wasse kuziogerangako beteeka mu bibutabakwatako tebasobola nazimaliriza omuvuma gwe yakutwalira ki nalongo oli mutuufu gwalaba nti omwana oyo teyafunyeemu mu basiru otunda buveera era bwe bantuma 10 n'ensanga gw'omu omwenda ogukiikirira atunda buveera tatunda nsuwa ambasiru aba atunda buveera nti onnafuna kyotwala nga kugamba nkayina n'omugamba nga kuteekemu kitegedde waliwo omuntu nga bw'omusanga kati ng'oyo wemba empanvu nga bakutumya abasiru 10 n'osanga akasajja akawoggana ennyaka eyita ak'emisambwa nga talina yadde akamandwa abasiru omwenda tobanoonya oyo amala obbakiikirira bonna kuba atambula busiru bwerere atunula busiru bwerere omusajja okyavuga emmotoka pulimo enkola enkadde etambula ekuba enduulu egenda ekubagana eringa engoma eŋŋanda nga naawe ovaayo wenyiga mu nsonga z'abaana kasiru gwe
gwe spam donor agenda azala obuzazi nalongo muteke mu kamera nalongo muteke mu kamera nga nawe ovaayo ng'ozingulula omumwa gwe nja kuba in and out otegeere nti mwe bampale zitannakala abatannaba kukola muyina ensonga ezimu obutazaasamiza nnyo kamwaka mmwe n'ovaayo naawe n'onteesaako gwatunulanga ejjirikiti kati singa obadde oliko ennyama nga empale bw'ojamba ate kusongola otyo ng'omugogo singa totukuba bukubi naye olaba okalambadde otunulanga obusaana bwebutyobo njagala ovuma ekivumo kyovuma ng'onyonyola n'okunyola togenda tuleka mu kati oyo atunulanga obusaana taddamu kuyingira nnyo okumanyira abantu ku nsonga z'abaana kuba asula mu singo luumu yakwata muganda wakyaliko ekisiraani n'ekikolimo abantu batuwa information akyanoonya bugagga nowebaka ne ku muganda wo imagine simanyi oli muganda wa kino kino kinnagundi kino kuba nakyo kigamba kirina muganda wakyo yakyebaka oba yeggwe nga muva wamu muyina ekibi ekisikire mbunawe oyimiridde mu nsonga z'omukazi n'omwana owabulangaani stupid nga gwe n'ababo tomanyi babaalidde oba banywedde wabula oli awo otambula oyiika endusu mu bantu guno omwaka mwe ababiri nabapatanye mulekeraawo okumanyira abakazi n'obasirwalirako abavuma basinga omumaasazi okuva ku makya mpaka ku makya teri mukazi ayagala kuzaala mu musajja amukyawe wabula embeera abantu mmege bayitirirako nga yasanga musezi kati waliwo omusajja alina obwongo obunanga ako akasajja k'embembi saasira ayinza okukazaalamu omwana abakazi batomera obusajja ng'obwo n'azaala mu kasajja akasiru 00 nga talina nakyakola nga talina osigaza omwana naye avayo n'avuma abakazi abo nga tabawaddeyo na chansi kumanya lwaki gye yazaala omwana wamukola ki wamulema nga naye yennyini be yazaalamu tabalabirira ne gwe yazaala mu muganda we tamulabirira oyo wemba empanvu yazaala mu muganda we bavawa ne batuwa information nti oyo aliko ekisiraani yeeyita ow'emisambwa yazaala mu muganda we kati nga nze nteesa naawe bastard kyamunyenyeza ebbina n'agamba ayina amaddu agatataliza bakika kye n'olaba ava okunaaba bwawunya mbu spirituality stupid muve ku maka g'abantu bw'obanga olina endowooza gyoyagala okola ompitako nga nvuma suuna wendowoozayo kuba tolina nsonga lwaki ovuma suuna wannambwayo si wange kanteese byennyina okukola ki okuteesa olwaliro nambwa yakusinga ayina 5 ku 10 eggayaaza ngeri mu mannya ge oyo yabba ettaka ne bamukwata oyo malevu abantu information kati olaba akakasajja bwe kagwa ka accident bamala kajja mu mpale okukonfaminga nti omusajja yafunye obuzibu kubanga kakulanga akakazi tekalina birevu kati gwe gwamala okujjamu empale okonfaminga ng'oli ku accident olanyigira otya mu ntalo z'abantu otambula kulimba lwaliri pazo omusajja bamulabira kuki ate kati atalina kirevu oyo agamba kyensi era bwafunira obuzibu bamala mujjamu mpale ne bagamba kabizi faza yafunye obuzibu bannange lekeraawo okumanyira abakazi kankubulire lyerinnya lye anti ako ke kabizi faza lyerinnya lye kagenda kafukula buli wamu kamba buulire mulekeraawo okumanyira abakazi bye bayitamu bingi singa omumaazazi tokimulangira si kivumo kubanga naye yamanyi lwaki omusajja gwe yazaalamu yamukola ki bakibalangira akakasajja kabavuma ku makya ne mutuntu ng'agamba mbuki maama nga kazinguludde omumwaseke kalina omugazi abakazi ne babula we banywa amazzi abembe eminene lugenda tuyisa kaakati oyo manyi mwe mwamanyira kuwemula naye gwe nja kuvuma n'embizi yeesigama omuzikiti wangi nga tasikuwemudde olwo imaamu tagigobyeko otegeere nti twalina talanta twawumuza mpumuze kuba buli ekikuliko kibi ova ku mutatanyuma okuva mabega ne mu maaso nga ne bw'aba ayogera amalusu gonna agasamuliza abaliwo va ku bantu yiga okuteesa nga tovuma bantu nambwa yolwalira akusinga gwe kantu gwe kuba nettaka lyewabba baali kujjako ne bakusiba kati munaawe ng'olina kyogamba omubbi w'ettaka bwaza kukyalo nambwa yolwali ali mu kuzimba gayaaza oyo mbizi faaza azimbawa nalongo baveeko tukole kale nalongo mutadde omuntu ali eyo for example Suna Ben abasajja bonna kyemanya abamu balina ku mbeera eno Suna Ben gye yayiseemu abasinga bagambye bulagajavu bwa Suna Ben abasinga ne bagamba
nambwa yaawo obulaga javu bwa Ssuuna Ben buli wawano omanyi waliwo abantu edda nalina omuze nga nesiganya abantu nga bwe ntuma omuntu ekintu nga nzimba mu matifuli kyenamugambe kyeyakoze eki wabula lumu ngenda eyindi yeyo nsobola obuviiri ndeka omuwala mu dduuka yaddiranga ebokisi ezirina okubeeramu ebintu n'azipakiramu ebiveera n'alekako akaviiri ku ngulu akasampa eraga ebokisi eyo obuviiri obukola ki obulimu nagenda okusumula ebokisi nga temuli kaviiri nakamu nembye nali ndowooza nze nali sirowooza nti omuntu asobola okukola ekintu ekikola ki kati omuntu yenna kasita weesiga ennyo kikufuula omulagajjavu eri ebintu byo nti yadde omuntu omutumye naye naawe waayo obudde okuba essimu oba ofiseeyo obudde otuukeeyo kubanga abantu tetubalooza si kye bakola ki si kye bali mmega buli muntu alina waayagala okubaako waafunira oba kyatwala so nti mukubanga bambi yeesiga olunsi ennyo ekisusse ayinza owunzika ng'afiiriddwamu nnyo ekikoze eki ekisusse kale abantu mwenna okwesiga abantu si kibi naye naawe weeweeyo nannyini kintu obeeko otuukengayo kweyo by'otumye okukukolera wetuukire ku ssimu ekijja kuyamba ye ensobi ndowooza Ssuuna gye yakolamu tewali ndala ne so that aside nga tuzeeyo wano nga tunaatera okumala nnambwayo nga tuzeeyo wano emabega eno audio ogiwulidde omusajja agamba ngenda okumunaazaako ennaku talina nnaku gyagenda munaazaako lwaki osiba ajja muleetera ennaku nalongo lwaki osiba nnambwayo ku Ssuuna Ben kuba ndaba tewakyalira afu oli azze agenda sigambye nti musiba ku Ssuuna Ben wabula waliwo omuntu ajja okugamba nti nze okujja mu bwavu ng'ate mwavu okusinga gwe gwa zobbunonamu omusajja baŋŋambye mugagga naye ate ayinza okuba nga ate abakazi ye abakaabiza nnyo okusinga Ssuuna ne Meru abasajja bakaabiza bakazi ayinza okuba ayenze ku nsi yonna oluusi nga bayagalako basuula awo kati mutata kati aleke Meru amuleke Meru ne mwana muto ate she's look beautiful seriously yes bina lyatayina naye alina obwongo obuli smart nina yabadde ayagala okumuwa akabina bakagaba akambale buno bwe bambala yangambye kwetaana era kumusiima obuwanguzi bwe yatuuseeko ebbina ndiri nebbina lya nnambwayo naye atambule nga abigula agenda okutula ku Ssuuna Ben munnaye kankubuulire muguno omulembe abakabina bakola mu bbaala bali mbimansula eyo naye gwe mayotambula n'omukazi ow'ebbina eddene anti kankunyomeze kibi nnyo okuba n'ebbina nga tolina bwongo kibi nnyo gejja ebbina nga mu mutwe olinamu gasiya obeera nga tolina bbina nga nnambwayi nga mu bwongo oli smart obeera beautiful ekyatalo ebbina kyaleeta amagezi webale nnyo kubanga ffenna situmanyi bwatuuka batya ku ttaka situmanyi yatuuka atya ku kyapa ne lwaliro nnambwayi ali wuwe awa ekyapa kye kanambwayo kagezi oba oluganda nga olutegedde ali wuwe ku kyapa ekiki kati landlady webale kitegeera gomanyi abakazi bameka abaviiriddemu awo bangi nesirana gaseka enamba yagudde mu bintu naye nze ate njagala nnyo okuwagira ono gaya mutwala era ngenda kiteekamu amaanyi kasuku nze ngenda kuwagira nnyo abannayuganda abanaku kubanga kyekitegeeza nze ndi mukazi munaku andi kasuku teyakyogedde mu bubi aye nange nkimuddamu mutima mulungi eyo kasuku mukwano gwange yanwanirako olutalo nga nwanagana ne pasita yiga nga nzeeye madiina lwali lutya olwa era nkimugamba mu mutima mulungi namujja mu revival band ne musayininga ewalala ani madiina bibuuza yali atunda kasuuli yiga n'aluma ogw'emmanga n'agamba si yayimba oluyimba kasuku n'avaayo nanwanira olutalo ku ddembe yali aseyiga kati wemba muddamu simuddamu nti oba simwagala ja simutegeeza nti kasuku abannayuganda wano ebitundu 9 abaavu tebasinga muki oba tekitegeeza nti babula ababeera ku sayidi yaabwe oba ontegedde bulungi nja kubeerawo oyo omuntu omunaku nsitula eddoboozi lyange ensa okutegeera nti ono talina ddoboozi yabadde agamba kino oba mutuufu oba si mutuufu nze ndiba muyambyeko abantu otegeera kyakola ki kyagamba era sayidi y'abanaku nkyagiriko nnyo naye lwaki bavaayo ne sijja kwesiba kubagagga olw'okuba nti batulina bannamwandu ku app nga basaponsalinga omusajja akutta omwana kubanga basuubira obbeebakako kubanga olw'okuba Uganda awasinga yafuuka yanguzi tinange enveeyo mpagire olw'okuba abagagga bali sayidi eri mpagire ensobi ontegedde bakyentegeeza towagira gundi kinyumu nedda siwagira kinyumu mpagira obwongo bange kyebukoze eki kyebutegedde ekyo kyempa obudde oba ontegedde naye kambuuze lwaki mu mbeera eno yonna bw'ovaayo n'obanga owagira omuntu ogulina okuwagira bakulwanyisa nnyo kubanga waliwo abantu nga baagala kye bategera kyoba okola ki
kyoba otegeera nze siri kyana kyatulera netegeerera nti bakusika busisi omwana bw'avaayo n'akugamba nakola n'omusajja nange neebuuza yatuuka atya ku ttaka n'ekyapa nga ffenna situmanyiiyo byonna biri awo naye gweobuuza yatuuka waatya kale mufere naye yatuuka waatya ekyo bwe nkivaako ne neebuuza okuvaawo mu mirembe abadde ayagala ki obutaviiramu ngalonza kale bw'aba yateekawo kakadde kakafuna agende mu miki mu mirembe kati nzawo mba sina loosi gye nkoze nalabye Nambwayo abantu abali ebweru bamugulidde embuzi aseka wano hale Nalongo Nambwayo nga yeeyagadde alina okweyagala kubanga muzira kati woyogerako naye ali atya Nambwayo talina buzibu era enkya ngendayo okulaba mwana kati omwana yateredde bulungi omwana yaterera naye nga nze jjajjawo omwana nyina okugendayo ne mulambulako ne neeyongera omusitulasitulamu kakasente akyalina kimuluma ekimuluma kyaki gendaga enkya Nambwayo namusanyukiddeko kaba nagenza okulaba abantu bonna keya gye bamuwa naye musisipikyala abantu abali ebweru awo balaze Nambwayo laabo mbebaza abakyala bano basinga nina abakyala babiri bengenda okwebaza Juliet abalina entegeero eri hayi ng'eyabasajja olaba omukazi gwe bayita Fifida Queen buli muntu yenna ategeera empa tasobola ategeera kyagamba mwete olina obuzibu nagambye abasiru be bangi otegedde buli eyali mwayagala naawe olemenwa ye naye nga te bwe yali alemwa tewaliiwo okitegere kyentegeeza neebaza nnyo omukazi oyo kubanga alina entegeera eri hayi ku y'abakazi abalala eva bw'omuwa obudde ategeera entegeero y'omukazi alina amagezi gy'alina okuliyakitingiramu olaba Zubeida byantalo abantu bagamba Zubeida ayomba Zubeida yasama naye oyo omukazi ategeera nnyo okusinga ebimongwa by'abasajja erimu n'abakazi ebiri ku media okwo she's a very bright woman naye just abantu abasinga abategeera empola nti omuntu yenna ayagala okumanya ensonga lwaki eri bwetyo aba mugezi nnyo okusinga okugamba ze mpagira gundi ne bweba nguzi tulina okugiwaayo akole ki awangule tositodiringanga na muntu feke dola bwatyo olwananga nnyo otegeera ekituufu gwe kennyini oyambe kyotegedde Nalongo ina ekintu kyoyogedde abasinga bannayuganda bawogera kinyumu Nalongo awagidde gundi nze ngenda na Nalongo nga tamaze kumanya the backbone of the issue omuntu bwavangayo n'agamba nti Megatron yanzaalamu omwana naye tamulabirira lwaki omuvuma nga sigo wazaala omwana weebuuze kituufu yamumuzaalamu ye lwaki ku basajja bonna gwakoze eki gwagambye basisinkana batya sooka obitegeere buki bulungi awo olyoka onoonya Megatron nti munnange omukazi ono oyinza omuwaayo emitwalo 10 omwezi mufune emirembe buli mwakola emirimu gye nga temuli mu nkaayana kubanza njagala nnyo abantu abateeseganya ekintu ne kiggwa olaba ne kooti ekola ekintu ekyo nebavuga Nalongo ne Megatron mugende wabwe muteese yes so si bantu kujja kutuyiranga ndusu ku media na kututuuyanirako nezo empale z'akataasa mwe balasanira ezo esaati ez'akasanvu zezitalingolole ze bajja batunka nazo talina yadde perfume awunyanga embuzi ennume mbu naye alina gwavuma abantu mulwane nnyo okusigawo emirembe mu bantu sasa okwongera obukyayi naye kyekireesa embeera eno okubeera nti ono saidi eno kwevuma kulinga okwevuma Nalongo aleetera gundi aleetera gundi kinavaawo ddi abantu ayagala kyategeera okitegeere ku mpaka okitegeera nze nno sirumba muntu atanumbye obulamu bwange alina bangi abannumbye ne sibakola ki naddala abaana abato naye waliwo bano abantu abakulu boolaba nti yakona bukonyi kabizi kaberege naye kakulu okitegeera nogamba nedda ono mukulu munnange asazeewo kwesibwaza naye weesibye ku mbizi ate kyogamba mu kisibo embizi zonna zaafudde era mbizi faazawo eri etambula nina nno wembadde waliwo nsanze omwana ne mugamba nasiibi naye ntuddewo wano sigenda kuvaawo nangamba genda mu muzikiti takumazeemu Nalongo ine ebigambo byagala okwogerako ku nsonga ya Nambwa ebisembayo nsaba buli mukyala alaba pulogulaamu eno olwaleero ng'olina embeera gy'oyitamu nebbaawo ey'okusika omuguwa teri kirungi kiva mu kusika muguwa abantu bangi bafudde enfa etategeerekeka kulwanagana ntalo zitakola ki zitakoma omuntu yenna bw'omuzaalamu ekibaawukanya nga gwewamuzaalamu afudde n'omuziika naye bw'aba akyali mulamu saawa yonna kyangu okusisinkana naki mwewale nnyo entalo ezo ez'akagendereza ezitakoma bw'ofuna embeera yonna kale tugambe nti obadde oyagala obukadde 3 n'ofunako 10 fuuka omusiru okkiriza ofune emirembe obulamu bukole ki butambule
Okay, tukyalina Nalongo Kitone. Naku zino weefuze Sanyuka TV. Sanyuka yembeereddemu nnyo. N'olunaku lw'abakyala nakulabye nga gwakirimu wali. Gwavuga. Gwali mu driving seat. Ezimu ku TV wano eziri behind of my name Sanyuka Mweri. Mu lugendo lwange olw'okuba era nkulaba ne makona wajja n'omwayo ku ssente. Nange ogenda kumpayo nga tuvuddeko wano. Ate gwe nti otoli wa Sanyuka. Ate kyera ennaku zino Sanyuka ewagira aliyeni ekuba n'ennyimba zaffe. Leero fango nimututira wano. Kale bakati musajjawo Zambali mukwano gwo. Pamulaba ng'omuntu. Ebyobufuzi bino bikaayi. Kuba naye nawulirako ogamba nti oyinza okwagala okwesimbawo. Nange njagala okwesimbawo ngende ndiyeko kuba buli agenda kulya. Zambali ali mu suspension olw'okubeera nti yayimirira Kazindaalo wali n'awanda Wine nzijarara ate nga alina show gye yali akola bagita barometer. Awo abasinga ne baga agenda gye hostinga nga atya nga ate show ekyaza abanalemu ekyaza abanupu ekyaza abadipi nga kiri bwe kitu. Zambali yakoze okusalawo okutuufu. Zambali nno yogola batuse mu myaka egifa. Atuse mu myaka egimala abalongo. Emyaka gye gisalawo ekiyamba obulamu bwe kubanga okuba obubi n'okuba obulungi fete bituyamba. Era biyamba ye n'abaki buli muntu yenna mmega yasinga okumanya what next on him life. Nze nsinga okumanya kyenjagala enkya mu bulamu bwange. Kati olwaleero bw'abanga yatudde n'alabanga okubaako kyakola ekirala kira kikyongera ku bulamu bwe. I support him. Abantu abo ne bagamba ya papye alala otamwakadi oba bamukuba akalulu n'afukanga bakatongole omutongole. Abanayuganda n'akamanyiro bazaalibwa nako. Tobawanga chance ekusalirawo. Weesalirewo nga ggwe. Weesalirewo kuba olemererwa ggwe. So sinabo bonna ababadde bakutegeera. Kale ya papi badde baagala jeddi. Bole bateekateeka abaagala okumwesimbirawo. Omuntu bw'otukanga kyoyagala okukola kikole. Bwe kikulema weebuuze nasobezaawa. Wa wennyina okutereeza omaana okolamu ekiki ekituufu. Okusinga okwesirako abo b'amagezi nga nabo obulamu bubalemye. Okitegeera. Oyinza okunzika nga oluzinze nga bo. Zambali bwe yali agenda ku TV teyatukubira ssimu. Talina gwe yagamba. Twamulaba akola ku ki? Ku TV. Waddembe okusalawo okusigala ku TV oba okugivaako. Kasitaba nga kyakola awulira nga kimuwuliza buki. Siri nnyina siri muganda we Zambali sirina bigambo byo. Yadde ekikuwabula yadde ekikugambako naye mu kyonna ky'osalawo nkwagaliza buwanguzi kuba gw'osinga okumanya kyokola ki? Kyoyagala. Kati bano ab'ebigambo. Ezembwa ezibogola zibangawo. Zibaawo. Don't give him time. Tebalina makulu. Akalulu. Kuba tugenda okuddamu okumawo wano weekend nga tutegedde ani agenda ofuga Kawempe. Nze sibalinaako buzibu. Goli tiimu ki? Sirina gwe mpagira. Tolina gwe wagira. Bagenda kunnyamba ki? Mpozi toli we Kawempe. Bakola yebbe Kawempe babayambye ki? Kakati awo wenkutwalira mu nsonga eno. Bano abajja ati abakubanga bakuba nawe ogenda mu campaign. Balyoke bakuwuula emigosho. Nze nange ngenda mu campaign okolayo ki? Ogenda kwesimbawo ng'olyawo tudde butuuzi? Ngenda kwesimbawo nga kojja yanoonya akalulu. Yagenda okuteesezanga abantu. Ze manager yange yajja nnoonya akalulu kasaba mmanyi ge boogerako. Ensonga eno ey'abajjati okubanga abantu emboko kuba tubadde ku radio n'Abitex. Jonyi tisimanya terrorism biki. Emboko tewagiraba. Anti nalaba abantu neza ate abakwawonde sibalabangako nze mbadde sibamanyi. Bazibu nnyo. Ne gundi ani ono vice president yali prime minister avuddeyo n'abatenda timukukuba emboko bakamu tibamanyi military ate enkuba gye baakubye bano be babasookereza mbo nayo ne babakuba emboko ekintu ekyo ekyaliwo nsonga eyo kanneenywereko kubanga wano kirungi edduuka yi teriwola naye emboko zaavuze naye abajja ati baba bakubye abantu ze sinza kiwagira emboko y'obukulu erina ennuma gyerumamu awo nina wenkutwala erina ensiiwa gyesiiwamu sinza gamba nti kaba bakole ki bano munjireko babakubanebabawagira era kye bakola nze sikiwagira kakati awo tufunira yali tulinawo omukulu w'eddiini awo eyavayo n'agamba nti ekintu bano kye bakola kibi naye abantu baprovokinga ki amagye babasoomooza bavuma omukulu ani yakyogera yali Ntagali Stanley Ntagali yoyo nze mumanyi yoyo
naye abantu nga bavuma nnyo ennaku zino kati omanyi kye bamukola ennyindo ne bagifuula ng'ekitebe ky'eggaali ne bamukola obuntu ne bamubika bafe nga balajaana bafe nga bawunuuna abantu nga bakambwe Naalongo social media buli muntu anajja yakulira ekyatwawuza emitwe buli muntu abe n'obusiru bwe oba n'amagezi ge obudde bw'abavuma sibulina sibulina kubanga simanyi bayakulira wajjajjaawe oba nyina yamuzaala n'amusuulawo oba akuzaalina toca kyekimuyombesa kale nsinza kunaneka kuteesa ku muntu gwe simanyi ani yamukuza nange otulaba nti embeera eri mu ggwanga eno enyigiriza abaavu yereesa embeera eno okubeera nti bavuma n'abana abantu abakulu abayingiza mu nsonga andi kati omuntu omukulu naawe bw'olaba ekintu nga tekikwatako nnyo era wandikireka kubanga ye tebamukubyeyo muggona gutya nagumu naye bali abaana abakubye ddala oli abaana abakazi be bakubye ne babambula n'obuleega obusungu bungi ku talina kyakutte bigaye bamukubye abaana ne batandika okugamba gwe naawe olinga braida obusungu obwo bungi ku mulatana kyakutte nti oba jjinja oba muggo naawe yakusookereza abajja ati sibamanyi naye bye bagamba nti abajja ati nababanza okubakuba obufaananyi nga batekawo abaana baffe abafangone waliwo omuvubuka ono naye omuvubuka oyo ayagala kamera nabalaba nga abantu babiteekawo nga batekamu abaana baffe abafangone abaana baffe mubajje mu bintu ebyo byajja ati abakuba abantu embooko nemutuka kataago abaana baffe abafangone omwana yagambye bana komanda mudogo ninga alabye ku komanda ate banfiira ku musajja komanda mudogo awuba embooko alinga abasikawuti alinga abasikawuti ate abantu bonna babawayize ne banviire ku boyfriend wange komanda mudogo mulenzi muto tebabirimu bambi baleme kubawayiriza alese propaganda mawulire kubula ku internet mawulire gabula tokkiriza kubeerera awo wakiri empayiriza olina kugendera awo tulinde Naalongo kitone finally nga tunaatera okumaliriza nalabye omuntu wo 10 yazze oluyimba lwe baaluzeemu naani ne Spice naye leero mbadde ne Abitex n'agamba Spice ayagala suula mwana obutaagaliza mutawanya obulimba lw'omwana lubadde lutambula n'alulipi ningamba kyabuuzawo ku Naalongo omukwano gwa 10 ekituukawo mu music industry omwana omuto waayimba n'omuyimbi omuneneko ennyo aba alabanga omukisa ne sometime ojja weegendeze kolaba ezikolebwa abayimbi ne ba upcoming era ba leading leader bali abanene bezisigala be bananyini nga nnyimba ekyo Abitex kyagambye nti kakati 10 for example 10 bali ku stage na bayina ekivulu nga 10 alina okuyimba Spice Diana alina okuyimba remember obudde bwe bamwanjawulo olaba Spice Diana waasookawo n'ayimba akayimba k'omwana gw'okutte goppa anti era asobola okuyimba kubanga baalukoze remix kino tekigenda kubeera nti kinyiga omuyimbi nanti ate era 10 teyazze kubeera ku luyimba lumu bw'abanga ne Spice alina ennyingi tumwogerako ku lwa 10 oluki ekitegeeza okuyimba kwetagisa ennyimba nki sawa nazikuggwako ne weeyazika ku lwa neibawo so 10 alina ennyimba zenda alina omwoyo gw'okukwabula nze gunninnya okumanya otuyimbiremu lwaki omwoyo gw'okukwabula nze gunninnya nayimba nengwa ako tekaddatambula bulungi yes kitegeeza katonda yamuwadde luli agenda mwongera endala nki kati Spice Diana talina gundi kainake yamunogoddeko kuba abasinga bagamba kyawedde kambeko kyekugamba 10 abadde wakabi nga tayimba era okuyimba ayamba bamulaba kituufu kubanga 10 ekimufudde 10 si kuyimba yakola show ku Power King talina yadde oluyimba olulema najjuza Power King yali agimenye anko 10 just era show inagituma mu Steve Ka kati just ayogera ku 10 tamutegeera butegeeza 10 alina erinnya without luyimba kituufu oba ontegedde bulungi yali ase Simon Kawalata era bino ebyokuyimba yamukubira n'amugamba oluyimba lwaggwiridde ekyo yamukola amuyuzayuza bwati Kawalata naye akimanyi tuli mu musana ate alina ekiwalata ate azungazunga nnyo ate nga omusana mungi akawalata kayaka banamusulako akabiriiti atwagala tuleetera bizibu omusana mungi azungazunga ki azungazunga ebizibu alinga ng'ono omulabe wange yategeera empola ye yeetala mu musana mu motoka endwadde anaasaanuuka terugwe Naalongo ndeba omuntu wali bukyobo tumaliriza wano nga tumaliriza eno ye ofisi yange gye mbagamba Naalongo n'eddagala lyange waliwo abantu abalina kabootongo mega
ng'awunya akamwa oba bbaawo oba mukazi oba muganda wo ng'awunya akamwa naye ng'ajjanjabya obulwadde obukoze eki jangu omufunire kano akakebe ka buno obuntu bugenda kirinzinga bulungi obulwadde obumuli munda obumuviirako okuwunya akamwa naawe oddemu omuwa emimwa ng'omutima gukukolera bagabanya emimwa abasajja mwagala nnyo emimwa simanyi lwaki kati kano ka pulling jelly waliwo abakazi abasinga badduka mu nsiko okalabye kafune ojje weeyingiza ensiko gwe wennyini kapulingi kati wana awatali nsiko agendawo ajja kujayingiriza mu kisenge kye kati ensiko wagitadde mu kisenge tulinawo kano kamajiini abantu batusindikira ebintu ebibi mega mu nyumba nojja wano ku mulimu n'osanga omuntu nga nakye yataddewo nze entambula nako ne mu mmotoka nyina kano kabayita ashinaru aljini bw'otuuka ewantu wonna nga kaliko tiya gaasi sooka anti kagoba amajiini kayise kasamula omuntu naye yasamula bw'ati kati bw'oba ng'otuuse wantu towategeera bulungi kafuuyirewo kitegeeza kyonna ekibi kijja kukola ki kijja kuvaawo tukaweereza mu buli ggwanga omuntu mwali waliwo abakazi abali ku family planning appetite yabula era ng'olwaleero omuntu wagenda ku family planning appetite egiramu waliwo abamu nga appetite ebula kati n'obeera mu maka go naye nga omusajja oyagala kumutuga buki butuzi jangu okafune obulamu buddemu butambule bulungi tulinako wano ka matama booster abantu abatini ennyo chicks booster yes waliwo abantu nga batini nnyo nga naye nyini bwakebera ensujju alinga alina enkovu ng'ensujju takyamanyi we yali nga yaggwerera neggwawo simanyi oba ebulira etya kati ako akantu kamuyamba kano kansujju geza ensujju nekomawo n'amatama n'afuna n'alema kubanga gano agambizi faaza amasoolo kugazi kakati ng'omuntu bungi wano kano kakyati kawonya infection mu bakyala n'okubanga oyagala okwestiminga okuwunya obulungi mu nsujju ensujju eba ewunyanga kyakulya webale nnyo kano bakayita manigel kayamba ku basajja mu sayizi abatono ennyo tukasindika buli ggwanga mwonna mwoli tukakuweera posta uganda ekaleeta mu bitiibwa ebitokomoka temuteeka ku dde ekyero deje lesombwamu mu ddagala wali nnyo oli mutono kati kafuna ogenda okuddanga ne mukazi waabuuza kati osiigako otya kyateka kati taata wadde na muyini walikomyewo naki abange ye akaguze gwe tujja mulagirira bwakakozesa afune ddala kyo kyakola ki kyeyetaaga tulina abasajja abatalina maanyi mu kisenge nga masamusa banka ng'omukazi ali Masaka naye oyagala ogenda otuuka e Masaka ng'akunnyonnyola lwaki ali Masaka okanywera wano omuliro gwo n'otambula anywa kalamba onywako obusanikira bubiri ne kalyoka kakuleega tekaleega ogenda oli mu mirembe gyo naye oli gy'olaga otuuka wakyajinze dda ng'amaanyi okola ki otamutti ng'otamutti n'omutwala mu ddwaliro muno temuli payagula temuli kano bakayita kyajja kayamba omuntu mu ddakiika ng'ogenda mu kisenge eddakiika 3 n'okanywa n'ogenda notta omuntu n'asigala ng'atenda kekakyaja bakayita kyajja kano bakayita red secret kaamazzi abakazi abakalu ennyo ne kano togenda bakkiriza genda kugundi ku mugga kano kafune oba oli Uganda oba oli Bulaaya tuli kuweereza n'erisembayo tulina lino ddagala lyakwambulula abalina ebizibu babuukabuuka ebintu mu makubo ebibyo n'ebitali bibyo ate emirimu negibisiba onaaba lino lyadde tusooka okukuwa lino naye gino emikebe giba gya famire eminene gino gyenkute tulina obutono obutandikako bwa mitwalo 5 kati guno omukebe omunene gwa mitwalo 10 kati lino lya mikisa bw'omala okweyambulula ng'onaaba eri emiki mwabaleeyo nga mulina families gula omukebe guno obeere ng'abaana bo banaabako naawe onaabako obambulule ate bafune emiki komyawo kacaja kalike sooke nkannyonnyoke kacaja kano osobola okukakuwaako lwakuba maama engeri gye wakulamu etweraliikiriza simanyi abe tukakuwa abantu gavumenti enaaba tetusigera kuddamu kukola naye ng'opisaamu amaanyi tukoze bulungi tuvudde eri yonna nga tetutoyisa amaaso katutandise okujjonkera bwe tumaliriza kati bwekyanzi tesimanyi nayandogobala nkinkujjonkera kati kano kacaja kakola katya kako ka power bank okalaba mukazi alimbalala naye oyagala otuukeyo ng'agamba nti mubasajja ab'amaanyi takulabangako kasigala mu mubiri oba essaawa 2 mwezi ng'oshabada bushabazi wezigwako ng'atoddayo kati bano abatalina maanyi kojja jangu ompeako kali ke banywera ddala kapama keeka abantu bwe bwetaaga ate kano anti waliwo omuntu nga alina just stress nga maanyi ga alina n'obulamu mulamu naye nga sosi yemuganya okufunctioninga leeta tubalage kali akamaliramu ddala ebbanga buno bubayambira ddala n'asinsimula kati kano kacaja kaliwa
nasensimula n'alyanga bwanywa kati waliwo abanafuye emisiwa nga misiwa gye ginafuye ako kakujjanjaba n'owonera ddala kamukola obulungi obutagambika n'osabula gadi bakayita ali kasuku omuntu abonyebonye otaddeko kasuku ali kuki baba kisome bulungi alukususu alukusu bateeka ku susu banywa mazzi agabuguma onywa paka ddi n'agogola emisiwa naawe kenyini oba weeraba nti kati wano wentuuse ayi enze oli nga bwe nali ku myaka 2 n'olekera awo yono naalongo kitono bawe namba y'essimu enamba yange eri 0753 mpaka sipatayiti ako nakeerabidde nga ate abakazi bakeetaaganya baagala tokabalaga naye banaakategeera tuyina kavajaino taiti kano waliwo abakazi oli bulaaya bbaawe ali bweru bw'oyendaguza ate oyagala mulimba ntoyendangako ennaku 3 oba ozzeewo nga weewumbye nga ya muto nga ensujju yonna maridadi saana nga olidda kukola ki kano kavajaino taiti kano tukateekamu ebika 9 tuteekamu akawulira akatuuza muwoomya katayiti muweebwa kwegamba buli kimu kyonna ekikola ku musajja muno tukikola ki mwekiri tukiteekamu olw'ensonga nti twakolanga obucupa bungi kano kamuweebwa kano kamuwoomya nga bannayuganda sente zifuuka nki mpaka haji we yagamba nedda bino ebirungo byonna bya buwangwa kangate ebikolo ofune 2 in 1 mu ggwanga mwonna mwoyo eddagala tuli paakinga ne likutuukako mu Uganda wonna wooli eddagala tulikola ki tulituusa bawe namba y'essimu ennamba yange eri 0753 53 nalongosa mampole namba 0753 oba nojja wano ku Salama Road kumpi ne Moonlight Bar n'obuuza ofiisi yange nojja n'ombuulira kyoyagala. Tubaza okwera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megaton Media mbadde ne Nalongo Kitone tuba naye buli weekend tuba nga tutululira ensonga akaba kaguddewo mu bwangu n'ate ne tumunoonya omanyi mukyala mugezi mulungi ate ayina amagezi mangi si buli omuntu asobola okwogera okuttaanya ensonga si kyangu musibe bulungi mweraba